Mugamba mutya baswiti abalungi abeekuumira kusenga Face 256. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erisitula ebbeere. Bintu ki bye tusobola okukozesa ewaka oba kye tuyita home remedies bye tusobola okukozesa okusitula amabeere gaffe. Gwe wena omukyala ng'ebbeere lyo likumazeeko emirembe likulukuta lyagwa, wulira you are not fine. Waliwo abantu nga they are fine with their bodies, gwe teweetaaga kubeera nga weestressinga, naye waliwo omuntu ng'ebbeere limustressinga. Yandyagadde okwambala obugoye bwe obutaliimu kaleega nga tasobola bwambala, ayina odditetenkanya nnyo. Mukwano osobola okuddamu n'ositula ebbeere ne litereera bulungi nnyo. Nga tetunnaba kubeera nga nsharinga remedies zino, ngenda kusooka oba eddagala lino eno lisobola okukozesa, ngenda sooka tutunuulire biki ebireetera amabeere gaffe okugwa nga ffe abakyala. Ekisookera ddala kukula oba myaka. Abakyala bwe tukula waliwo tissues eziweakening oba ezinafuwa ezisitula ebbeere. Ebbeere ne weesanga nga ligudde, so it's natural ffenna amabeere gaffe galina okugwa. Ekyokubiri, hormone imbalances oba okukozesa ebintu ebiziyiza okuzaala oba ebintu bya contraceptives. Oyinza okwesanga ng'ogamba nti singa nze sizaalangako naye bannange ebbeere lyantabukako sikitegeera. Kati nno olina okumanya nti bw'okula ebbeere lijja kugwa, ate n'ekirala oba okozesezzaako ku contraceptives ne hormones zo singa ziba tezibalansinga bulungi, kiyinza okuviirako ebbeere ly'okubeera nga ligwa. Waliwo okubeera ng'okola exercise naye nga exercise gw'okola asuula amabeere go. Kino osobola okukikakasa ng'ogenda ku Google, gwe alina datawo, olina okuba ne data cause you are watching me from YouTube. Ogende okebereko olabe ki ky'oba agenda okugamba. Waliwo exercises munnange ezisuula amabeere naye nga ggwe oba tomanyi. So you have to watch out. Oyagala exercise ekika ki ekya exercise ky'okola. Then waliwo obuleega nga nabwo si bulungi eri ffe abakyala nga bugenda kusuula ebbeere lyo ettutu lifuuka essapatu because obuleega bw'okozesa bukyamu. Ejja kubeera vidiyo ndala nga tutunuulira obuleega obuviirako amabeere gaffe okugwa. Okuluzinga weight, osobola okubeera nga obadde muntu munene, kino kye njogerako ndowooza mukitegeera, n'osala weight. Munnange ebbeere lyo liyiika ne ligwa. Okubeera ng'oli munywi wa sigala nnyo nakyo kiyinza okuviirako ebbeere okugwa, ate n'okubeera nga okuzaala ennyo. Okuzaala kuviirako ebbeere ly'omukyala okugwa, n'okubeera ng'oyonsezza. Ebbeere omwana buli bw'alisika ng'alinuuna nakyo kiriviirako okubeera nga ligwa. Baaniriza ate nate era omulundi omulala mwebale kubanga mwekuumirako gwe omukadde. Nsaba Mukama akumpeera ky'osinga okwagala nga buli kavidiyo kenteekayo ojja n'okalaba, ate gwe omupya kansuubire oli mu kifo kituufu era kansuubire ogenda kufunamu ekyokuyiga. Then tugenda kutunuulira ebintu bye tusobola okukozesa okubeera nga tusitula ebbeere lyaffe ne libeera nga liddawo bulungi nga likweyagaza. Ekisookera ddala osobola okukola exercises ez'ekifuba kye tuyita upper body exercises. Exercises zino including planks. Sisobola bannyonnyola naye nga ndowooza osimba emikono gino eno. Osobola ogenda ku YouTube n'oteekamu PLANK. Plank exercises bajja kuba bazikulaga, oba n'oteekamu exercises ezisitula ebbeere bajja kuba bazikulaga. Olina okumanya nti by'okola obikola in a correct way. Namba 2, osobola okukozesa gundi waffe, osobola okukozesa moisturizers zaffe, oba okozesa home remedies, oba okozesa ebintu bye ngenda okukugamba wansi oba wammanga wano eno. Ekisookera ddala bw'oba ng'owulira oyagala kusitula bbeere lyo, osobola okufuna cucumber emu, n'ofuna eggi, then n'ofuna butter. Butter gwe gwandibadde omuzigo ndowooza. N'ofuna butter oba omuzigo. Ogenda kufunayo cucumber y'emu gye nkugambye, ogiguratinge bulungi nnyo. Bw'omala ogiguratinga otabulemu enjuba y'eggi. Gali ameeru galeke, wabula ggyamu enjuba yokka, osobola obiseparatinga. Oggyemu enjuba yokka ogigattemu. Then okwate omuzigo gwo, eggiiko emu ogitabulemu. Obikube bulungi nnyo obitabule, bw'omala obitabula obisiige ku bbeere lyo. Wabula bw'oba obisiiga olina okusiiga ng'ova waggulu ng'oyambuka ate nga oli mu circular motion oba nga weetooloola. Bw'omaliriza bulungi nnyo bireke bibeereko eddakiika gwa 3, then omale okwate ogende obinaabeko n'amazzi agannyogoga. Awo ojja kuba omaze ebbeere lyo lisse mu kaleega, ekyo kiwedde.
Remedy endala oba eddagala eddala lisobola okwekolera ewaka ogenda kufuna kiri ekyeru egg white nga tefuna eggi mu ggi eryo ofune yogati omala ofuna yogati ofune n'omubisi gw'enjuki bw'omala okufuna ebintu ebyo wammanga ogenda kukwata eggi lyaffe oliggyemu amazzi kati ate tetwetaaga njuba twetaaga amazzi ago ogakube bw'okuba amazzi g'enjuba gafuuka nga bw'olaba amazzi ga sabbuuni bwe gabeera like foamy like bwe gatyo then bw'omala okugakuba teekamu eggiiko emu eya yogati bw'omaliriza ogatemu eggiiko endala emu ey'omubisi gw'enjuki osobola okukozesa plain yogurt so tokozesa yogati nga wa strawberry oba biki kozesa plain yogurt atalina flavour yonna bw'omala obitabule bulungi nnyo bw'omala okubitabula naawe omasaaginga ebbeere lyaffe ng'olisiigako ebintu bino okuva wansi nga weetooloola ku bbeere bw'omaliriza okusiigako bulungi nnyo ogenda birekako bimaleko essaawa nnamba bwe bimaliriza ogenda binaabako n'amazzi agannyogoga ngambye agannyogoga temukozesa mazzi gookya then remedy endala gye tugenda okutunuulira oba eddagala eddala lye tugenda okukozesa ogenda kukozesa gye tuyita fenugreek powder osobola omufuna waliwo bwe bayita fenugreek seeds ogenda kubulaba niza obusharingako osobola ogenda mu katale ogenda mu wino oba enakawa n'ogenda ebatunda spices bajja kuba babiina era bajja bikulaga obugule bw'omala okubugula bulungi nnyo nnyo obuteeke mu mazzi ofunemu kye bayita paste like obitabula kubanga tugenda kufuna powder tetwagala busigo twagala powder n'obitabula mu mazzi ne bibeera nga bikutte bulungi nnyo bwe bimaliriza then ogenda kubisiiga ku bbeere lyo nga bwe nakugambye oli masaaginga n'obisiigako then n'obirekako birekeeko eddakiika zo 10 bwe bimaliriza ate bino byo ogenda binaabako n'amazzi agabuguma bw'omaliriza bulungi nnyo siimula ebbeere lyaffe bw'oba omaze okuteekako eddagala lyonna nga bwe ndimenye ogenda kunfunirayo ka olive oil oba ogenda kunfunirayo ki Vaseline ojja kufunayo ka olive oil oba ogenda kufunayo ekikebe kye ekya Vaseline okiteekawo bw'oba omaze byonna nga bwe mbimenye kyonna ky'oba osazeewo okukozesa ky'oba okozesa toliiko nti you don't have to mix osobola oganze ngenda kukozesa cucumber nga ntaddemu eggi lyaffe nga ntaddemu butter oba nze ngenda kukozesa eggi lyaffe nga ntaddemu yogati nga ntaddemu omubisi gw'enjuki oba ngenda kukozesa fenugreek powder musiigeko so kyonna kiri bw'oba omaze okubyozaako ogenda kukwata ka olive oil kaffe okasiige bulungi nnyo ku bbeere lyaffe era mu circular motion ng'oli masaaginga okumala eddakiika zo nga 2 oba eddakiika 1 then oliteeke mu kaleega kaffe ng'ekyo kiwedde bw'abanga olina issues ne olive oil ojja kukozesa Vaseline era naye osiigeko okozesa original blue seal tokozesa simayako biki whatever then bw'omala osiigeko naawe bulungi nnyo okubeera nga omoisturizinze bulungi nnyo ate nga ne skin tekakanyala then omalirize osiige ku bbeere lyaffe libeere nga lirabika bulungi oliteeke mu kaleega ng'ekyo kiwedde temwerabira kusubscribinga temwerabira kusharinga alina ekibuuzo osobola kintera mu comment section gw'ayagala okwogerako nange privately ng'olina kyombuuza +25678542860 whatsapp me only tonsindikira hi jangu n'ekibuuzo kyo ngamba gyebaleko bangamba hi then ompandikira ekibuuzo kinyanguyira okubeera nga nkuddamu rather than omuntu okungamba hi cause hi ninako nnyingi so omukama abankuumire temujjanga okumwebale kubanga mwekumidde kusenga faith era kansuubire mulina kyemujjawo mwenna abaliwo gw'omupya subscribinga bw'oba tonatwegatako yeah.